Omulabi wa Spark TV nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero mu programu eno ya Know Your Rights obamanya eddembe lyo mwamanyira ensonga ezikwata ku mateeka n'eddembe ly'obuntu. Omuntu ng'ayagala obwenkanya alina kugenda wa. Tuli mu kaseera ka byakulonda era tulina ensonga ez'enjawulo nnyingi ze tugenda okwogerako ku ddembe ly'okulonda, abantu balonda batya, lwaki tebalonda, basomeseddwa ekimala. Kale negataako tutandikiraawo. Buli sizoni ya kulonda olutuuka bannansi okwetooloola eggwanga beesunga okukozesa eddembe lyabwe erya dimokirasiya, eddembe ly'okulonda. Bukyanga Uganda efuna ssemateeka omuggya mu 1995 okulonda kwateekebwateekebwa kakiiko k'ebyokulonda omwaka guno omulundi ogw'omusanvu. Kinajjukirwa nti okulonda okwasooka mu ssemateeka omuggya kwaliwo mu 1996, twaddamu okulonda mu 2001, okulala kwaliwo mu 2006, okwaddako 2011, okwaddako 2016 ne 2021 okwakaggwa, saako omwaka guno ogwe mulundi ogw'omusanvu mu 2025. Kimanyiddwa bulungi nti emirundi gyonna omukaaga Pulezidenti Museveni yazzenga awangula. Abantu abasinga benyigira mu kulonda omukulembeze waabwe bw'atawangula ng'essubi limuggwamu. Kino nno kisizza wansi ebbugumu ly'abalonzi okwenyigira mu nsonga z'ebyokulonda. Wano mu Uganda okulonda tekukwata kalulu kokka, kwekuusa ku nsimbi ezisaasaanyizibwa mu kampeyini. Ensimbi zino zikola kinene nnyo mu kusalawo ani eyeesimbyewo era ani anaawangula. Awatali mateeka matuufu, ssente zino ziyinza okuvaako enguzi, okugula obululu n'okuvuganya okutali kwa bwenkanya. Wano nno wetubuuliza nti okulonda kw'abakulembeze ba Uganda kunaatambulira mu bwenkanya n'obwerufu? Ye abaffe gwe munnansi otegeera eddembe n'obuvunaanyizibwa bw'olina eri enkola ezitwala eggwanga mu maaso. Sabbiiti eno tugenda kwogera ku ngeri Uganda gy'eyinza okunywezaamu obwesimbu mu by'okulonda, okutumbula obwerufu mu nsimbi za kampeyini n'okukuuma eddembe ly'obuntu eri buli munnansi. Dr. Livingstone Ssewanyana, ssenkulu w'ekitongole ki Human Rights Foundation Initiative, agamba nti ssemateeka alambika bulungi obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda bwe kalina okukola omuli okusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe mu kiseera ky'okulonda. Ssemateeka alambika bulungi obuvunaanyizibwa bw'akakiiko k'ebyokulonda bye kalina okukola naddala nga kateekateeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Ekimu ku ebyo kwe kusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwe balina mu kiseera ekyokulonda, eddembe lyabwe lye balina mu kiseera ekyokulonda, naye ate era omulimu ogwo ng'akakiiko k'ebyokulonda tekagukola nga keemaliridde. Kirambikibwa bulungi nti kalina okukolagana n'abalala bonna, ebitongole eby'obwannakyewa n'ebiina oba n'ebitongole ebirala ebya gavumenti okulaba nti abantu babakunga, babasomesa ne baba nga beeteekerateekera okulonda. Mu ssemateeka 1995 akawaayiro ak'enkaaga section ey'okubiri atunnyonnyola ku tteeka erifuga ebyokulonda n'ennaku z'omwezi ez'okulonderamu abakulembeze baffe. Atiko ey'enkaaga 8 eyogera ku butya munnansi bw'alina okulonda n'okumanya akalulu kabalibwa katya. Wano Ssewanyana agamba nti si mukulembeze wa ggwanga yekka yalondebwa, wabula n'abakiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga n'abakulembeze ku mitendera gyonna balondebwa. Mu kutwalira wamu abantu bamanyi nti balina okulonda, buli lw'okulonda bwe kubeerawo, naye oluusi ebimu bye bayinza obutamanya kwe kuba okulonda kwa lunaku kunaabeerawo ddi, abantu betugenda okulonda tubalonda mu biseera ki, kubanga tetulonda pulezidenti yekka ne memba n'abakiise mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, tulonda abakulembeze ku mitendera gyonna kuviira ddala wansi. Kati balina okumanya naku ki lwe balina okulonda abakulembeze ab'enjawulo. Ekirala balina okumanya nti akalulu bw'okakuba otya, kubanga oli ayinza okugenda n'akwata akalulu ate n'atikinga abantu babiri mu kifo ky'okutikinga omuntu omu. Ekirala buvunaanyizibwa ki abantu ab'engeri ez'enjawulo bwe balina mu kiseera ekyokulonda, kubanga nga ggwe omuwagizi
omulonzi eyeesimbyewo kubanga naawe beera omulonzi, akakiiko ak'ebyokulonda ne b'ofisa baako, abakuuma ddembe, bonna balina obuvunaanyizibwa ate balina n'okulaba nti babutuukiriza bulungi. Ebyo byonna biba byetaaga okubimanyisa abantu ba bulijjo. Oluusi ebimu ku ebyo baba tebabimanyi. Kati awo kyova olaba nti kyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda nga kayambiddwako abalala okulaba nti abantu bategeera emitendera, obuvunaanyizibwa n'eddembe lye balina mu biseera by'okulonda. Farid Alulena Luyange, ssenkulu w'ekitongole kya Uchahed Foundation Uganda, kye yatandika ku musingi gw'okusomesa abantu ku nsonga ey'okulonda. Farid atunnyonnyola muntu ki asaanidde okwetaba mu kulonda era emitendera ki egigobererwa mu by'okulonda. Naye nga omulonzi osobola okutunuulira omuntu oyo engeri gy'akola ki, gy'atunulamu, gy'akwasaganyizaamu ensonga ezo. Si mubaka yekka, n'abakulembeze abasimbyewo ku bwa pulezidenti nabo ensonga zammwe bazitunuliddemu, baba tebazitunuddeemu bulungi. Kikukakatako okugenda okulondamu kubanga abakulembeze abo beesimbyewo ku kifo ekyo babeera bangi, batunuulire bonna. Bw'olaba nti ono ensonga azikwasaganyiza bulungi muwa akaluluko, kubanga oba omanyite eddoboozi lyo gye nagambye mu kusooka, oba okoze eki, oba oli wadde ekitiibwa, oba omanyite ono omuntu ajja era kubanga ono omuntu gw'olonda ogenda mu palamenti aba agenda kutwala ddoboozi lyo. In most cases abaka ba palamenti bano beetumiikiriza ne bataddayo kukola ki, kwebuuza ku baloozi, kyokka nga ate eddoboozi lyabwe baba balina kurepresentinga oba okukiikirira eddoboozi lyaki ly'abantu be bakiikirira. Naye bwe baba basalawo ku nsonga tobalabako bwe baddayo mu kyalo oba mu bifo bye bakiikirira okwebuuza ku bantu, okuba enkuŋŋaana okwebuuza ku bantu, wabula bo basalawo nga bo. Abalala ne bagamba nti constituency yange abantu benjikira bagamba be batyo bati, naye ng'ate mu reality balimba babyeyogeredde, kubanga kizibu nnyo okusanga omubaka wa palamenti ng'akubye enkiiko ku kyalo nga yeebuuza ku bantu nti bannange waliwo ensonga bwe teri mu ddiiro mwe mugamba ki, kyokka ng'ate ogwo gwe mulimu, kubanga oba okiikiridde eddoboozi lyabo b'okiikirira gwe tolina buyinza kubasalirawo nga tonaba kubeebuuzaako. Dr. Livingstone Ssewanyana ne Farida Lule bagamba nti abantu ekibaviiriddeko okwesulirayo ogwa naggamba mu nsonga z'ebyokulonda kiva ku bintu bingi, omuli bannabyabufuzi obutakola mulimu gwabwe ogwabalondesa. Era akakiiko k'ebyokulonda kalina okusomesa abantu obukulu obuli mu kulonda abakulembeze abasobola okuleeta enkyukakyuka. Ekizibu ky'abantu okukendeera mu kulonda oba okwesulirayo ogwa naggamba mu kulonda kiva ku bintu bingi. Ekisookera ddala mulimu abantu ng'okulonda kwabatama lwa nsonga nti be balonda si be bayitamu, si be balangirirwa, abo ne bawulira nga kwabatama. Abalala kwabatama olw'okubanga abalondebwa tebatuukiriza bisuubizo byabwe, basuubiza naye tebatuukiriza. Abalala bagenda ne balaba abantu be balonda nga bo bagaggawadde bugaggawazi ku ssente y'omusolo naye nga tebabaweereza, ne balaba nga tewali nsonga lwaki balonda. Naye abalala bayinza olw'okubanga banyigirizibwa mu biseera eby'okulonda batya n'okugenda okulonda. Kati gamba nga mu kalulu ka Kawempe North ebyaliyo twabiraba, kati oli ayinza okugamba nti okulonda okujja nze sijja kwetabamu kubanga saagala kutulugunyizibwa, kunyigirizibwa, kwesanga mu mbeera efaanana bw'etyo. Ye okulonda n'akola ki? N'akuvaako. Naye ate abalala bayinza okuba nga tebamanyidde ddala mugaso gwa kulonda, nga ye talaba nsonga lwaki alonda, abalala basobola omulondera n'atamanya nti akalulu ke kakulu nnyo mu kusalawo ani alina omukulembera. Ate okulonda kitegeeza kulonda bantu abanaakyusa embeerayo. Kati ebyo byonna ebimu ku ebyo bye biviirako abantu obutalonda. Era bulijjo bw'oba akakiiko k'ebyokulonda oba n'abalala balina okusomesa abantu obukulu obuli mu kulonda abakulembeze abasobola okuleeta enkyukakyuka.
kituufu abasinga baluzinze interest tebakyayagala ku nsonga za byakulonda kulwokubanga abantu bebalonze babajja balonda tebaddeyo kubeebuuzaako kati bakirabanga nti nno bano abannabyabufuzi beenoonyeza byabwe nti wetunaba nti mulimu nti nabo bali mu kunoonya zaakulya okitegera naye singa abannabyabufuzi nabo baali bakola omulimu gwabwe nti baddayo ndi naategeera nti mu kulonda kuli okwezze baago liri baaliteeka baliisa mu palamenti twaliraba nga baliteesaako omubaka waffe yajja n'akola ki n'atwebuuzaako era twamuwulira ng'ensonga ze twamugamba ze yakola ki ze yawaayo mu palamenti kati awo omuntu aba alaba lwaki aba yeenyumiriza mu kulonda aba agamba nti eddoboozi lyange wemba tuwobeerawo ensonga omubaka ajja n'akola ki n'atwebuuzaako oba ssentebe ajja n'atukeberako nti enguudo zino zetaaga okulimamu naye kwegamba abantu balaba obukulu obulungi obuli mu bakulembeze baabwe ekizibu ekiri mu Uganda nti abantu tebanaba kulaba kwenyumirizaamu bakulembeze be balonda balaba nti nno bali ku byabwe senga baali nga bakola omulimu gwabwe ogubalondesa abantu babeera bajja kwenyumiriza ki mu kulonda era senga tewali ne gwe bakaka senga olabulabi nga abantu badduka buddusi bamanya nti nno kibuvunaanyizibwa bwabwe kubanga bamanyi waaba talonze muntu oyo era ekyalo kye kijja kusigala ki mabega bannayuganda abasinga tebamanyi mugaso gwa kulonda lwaki tebamanyi mugaso gwa kulonda nti ebibala ebivudde mu kulonda tebakola ki tebabitegedde bulungi era tebabyenyumirizaamu nti omuntu ayinza okugamba nti maybe ekyalo kyaffe tufunye ssente ez'okutuyamba mu kwekulaakulanya zivudde mu ki nti omuntu gwe twalonda yakuze eki yatulobingidde oba yakuze najja n'atuleetera ssente ezo ne tusobola okuba nga tusobola okufuna mu byenfuna byaffe tufunyeemu ekirungi nti oba tufunye akatale ebintu bye tulima wano ku kyalo tubifuni omubaka gwe twalonda oba omukulembeze atusobodde otufunira akatale kati awo n'otegeera nti abantu bakoze eki beenyumiriza mu nsonga z'ebyokulonda era bazitegeera naye bw'ogenda ku byalo ojja kwewuuza nga abantu ensonga z'ebyokulonda tebazitegeerera ddala wabula bo bamanyi bawulira buwulizi nti waliwo abeesimbyewo baabo gundi yeesimbyewo naye ng'omubuuza looza yeesimbyewo ku kifo ki sinakitegeera bulungi kati waliwo etwagendako ekagoma nga tugenze okulondoola akalulu ne tubuuza ku bantu tubasanga bali awo balima ti bannange okulonda kugenda maaso mumaze okulonda nti ate tukulondaani naye ng'okulonda ate kwa mubaka naye nga kuli mu kitundu kyabwe kitegeeza nti abantu beesuuliddeyo nnyo ogwa naggamba ensonga eyo tebakola ki tebannagitegeera bulungi. Kyannaku nti ekitongole ky'ebyokulonda tekisomesezza bantu ku mulundi guno. Farida agamba nti waliwo obunafu bungi nnyo mu kakiiko k'ebyokulonda mu kusomesa abalonzi n'abeesimbyewo mu kumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Nze ngamba okutwaliza wamu wakyaliwo obunafu bungi nnyo obunafu mu nsonga ddala y'okusomesa abantu abalonzi n'abo abeesimbyewo. Obuvunaanyizibwa ddala obwa ssemateeka buweebwa akakiiko k'ebyokulonda era bw'olaba nti tekanaba kukola kimala y'ensonga lwaki olaba nti tukyalina abantu abatamanyi tebategeera nsonga za byakulonda olw'ensonga ki nti akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kazze kajja kikeerezi ate nga kandibadde kakikola nga newankubadde tewali kulonda ne kajja nga kasomesa abantu naye bwe tumala okulonda buli omu ng'asirika nga balinda okulonda okuddako ate ne batandika nga olwedde ebintu ebimu byagenze dda mu maaso ne bajja nga information eyo ejja nga ate olwedde mulimu abantu ne babapika obubaka obungi abeesimbyewo baleeta obubaka abaana abasuubuzi nabo baleeta obubaka akakiiko k'ebyokulonda nako ne kaleeta kwegamba omuntu tebamuwa time kubeera nga afumiitiriza ku nsonga z'ebyokulonda kubanga mu kiseera ekyo buli muntu aba aleeta obubaka ng'ate abuyisa mu mikutu gyegimu ffenna gye twagala okuyitamu okulaba nti tusomesa abantu naye nga n'omusuubuzi naye ayagala kuyisaawo bubaka bwe ne ministries endala nazo ziyisaawo obubaka bwazo kati ekiseera ekyo n'olaba nti kiba kijjudde kati omulonzi n'abeera nga tamanyi tasobola kufokasinga ku nsonga zimugamba ate ekirala akakiiko k'ebyokulonda tekagaziya kusomesa kwako tekagaziya kutuuka ku nsigo oba ku kinyusi
kubanga sente zibaweereddwa bagamba nti zo zibayamba kuyisaawo obuyisi kutegeeza abantu kati tugenda mu nominations kati tugenda kulonda kati tugenda ate nga omulonzi aba yeetaaga okusomesebwa okumusomesa nti bw'obanga ogenza okulonda akalulu toka crossinga wabula bw'obanga omuntu gw'oyagala mutiikinge. Kyannaku nti abantu babasomesezza ku lunaku mu kulonda kuno okubindabinda bw'ogeraageranya n'okulonda okwaliwo mu 2016 tewaliwo kaweefube gw'oyinza kulaba ategeerekeka akunza abantu okulonda mu 2026 newankubadde waliwo oluusi oyinza okugamba nti ebiranga ebiyita naye ebyo tebimala. Singa oddayo mu 2016 ojja kulaba nti twalina kaweefube ng'ebibiina ebyo bwannakyewa twakunga abantu mu ggwanga lino lyonna nga tuyita ku buli mukutu gwonna ogusobola kugamba TV, radio mu bitundu byonna eby'eggwanga. Twalina emisomo mu bitundu byonna eby'eggwanga. Twalina enkola eyaleetera abantu okwagala okulonda ate twalina n'ekigendererwa abantu kye baayagala kye bayita topowa. Bwe twagamba nti topowa nti newankubadde kyagaana okulonda okwaggwa nekisoboka mu kulonda kuno okujja kati abantu ne baba nti baakungibwa bulungi naye okuva mu okulonda kw'2021 temwalimu nnyo okukunga abantu so nga ate n'okulonda kuno okubindabinda tewaliwo nnyo okukunga abantu kyannaku naye nga bwe tutyo bwe tuli. Wano Farida akubiriza abantu okulonda omuntu asaanidde era n'asobola okukola ku nsonga ezibaluma. Ate Yesse Wanyana awadde amagezi ku biki abakulembeze bye basuubiza abantu era na buvunaanyizibwa ki bwe balina eri abalonzi baabwe. Abantu kwegamba abantu bo balina kumanya bumanya nti balina okulonda kujja era bakwetabemu. Balina okukimanya nti buvunaanyizibwa bwabwe obulambikiddwa mu ssemateeka bagende balonde. Naye era kyensuubira nti abantu abalala bagenda okulonda olw'okubanga balina be bawagira. Ate n'ebibiina ebyobufuzi nabyo bigenda bikunga abantu okusobola okugenda balonde. Kyensuubira nti mu ngeri eyo abantu abamu bajja kugenda kulonda olw'okubanga babakunga. NRM ekunga, NUP ekunga, FDC ekunga, PFF ekunga. Kyensuubira nti mu ngeri eyo abantu bajja kuvaayo. Naye kyensuubira era n'emikutu gy'amawulire gyetaagana gy'okwongera amaanyi mu kukunga abantu. Ebisuubizo by'abo abeesimbyewo oba abeegwanyiza ebifo ebitali bimu oluusi tebikwatagana bulungi nnyo n'abantu bye baagala. Naye kye tulina okumanya kiri ekintu kimu. Munnayuganda kyayagala akimanyi. Oba okola ekisuubizo oba nedda. Munnayuganda ayagala kulwanyisa bwavu. Ayagala kulwanyisa bbula lya mirimu. Ayagala kulwanyisa misolo egimuyitiriddeko. Ayagala kulaba ng'embeera ey'amasomero, ey'amalwaliro, enguudo nnungi. Oba osuubiza ki bannayuganda kye baagala bakimanyi. N'olwekyo ne bwe biba byawukanye ekisinga obukulu olina engeri gy'ogenda okukyusaamu embeera yaabwe ku nsonga ezo. Ebifo eby'enjawulo birina obuvunaanyizibwa bwa njawulo. Naye ate newankubadde birina obuvunaanyizibwa bwa njawulo birina we bikwataganira. Omukulembeze w'eggwanga alina okulaba nti ensi ekulaakulana, abantu bava mu bwavu, abantu bafuna emirimu, ebyobujjanjabi birungi, ebyenjigiriza birungi, enguudo nnungi, ebyobusuubuzi birungi. Omubaka w'abantu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga alina okubaga amateeka ng'ekigendererwa kyagwo kwe kulaba nti enkulaakulana eyo gye twogeddeko ebeerawo. Omukulembeze eno mu bitundu ebyaffe alina okulaba nti naye akulaakulanya ebitundu ebyo ng'asinziira ku byetaago by'abantu. So nga n'omukulembeze ku kyalo ekya LC alina okulaba nti abantu balina obutebenkevu era bakungibwa era bafuna enkizo mu nkulaakulana y'eggwanga. Newankubadde obuvunaanyizibwa bwa njawulo naye ekigendererwa kye kimu kibeere nti oli wansi obeere nti gw'osingayo waggulu. Wano agamba nti
bangi beetaaga okusomesebwa ku ngeri y'okulonda n'enkozesa eya ballot paper. Bingi abantu bye bakola ebiviirako akalulu kaabwe okufa. Waliwo abantu abasinga bwagenda ku ballot paper abatalabangana ku kipande oluusi ayinza okuba talabangana ku kipande kyaba abantu abeesimbyewo oba nga tamanyi n'omuntu nga tamumanyi tafunanga budde tafunanga time ekwatagana n'omuntu oba okumulabako face to face kati nga n'agamba akangende enkoleki kangende nnonde kubanga olunaku luba lwa public holiday kakati omuntu oyo aba tamanyi n'abantu wabula atuuka wali n'agamba ono nnyumidde ono omukyala alabika bulungi gye bali ddala omuntu n'agenda okulonda n'ateekako I love you oba n'agamba ono simwagala oba ono mwagala nnyo n'awandikako ekyo ekigambo kulwokubanga omuntu oba n'amuvuma kubanga oba oluusi omuntu amulabikidde bulabikizi bulungi n'amulonda olw'ekyo naye ate ng'ekyo kikyamu omuntu alina okuba nga ateekeddwa bulungi ng'agenda okusula akalulu ng'akimanyi nti akalulu nkoonoona ntya akalulu ani gwe ngenda okulonda baani abeesimbyewo ku kitundu kyange kati oyinza okwesanga nga ku lunaku lwe tugenda okusuula akalulu nga olwa January 15 nga abantu tebamanyi tugenda kulonda ani ku ssaawa eno aba Spark TV nimwe mukwata akazindalo ne mugenda ne mutestinga abantu wansi ne mbabuuza nga 15 January tugenda kulonda ani naani olunaku olwo olwa 15 tulonda abaka ba parliament ne tulonda ne baki ba LC5 kati owesanga nga omuntu wa wansi alaba bwoba mu akalulu k'abakulembeze kaliko abantu bangi kati bamuwa akababaka ba parliament agamba ate bano ate kino ate bano be baani jukira waliwo ne district kati abo bakansala bo balina olunaku lwabo kale tulushe naye luno olwa 15 tulonda omukulembeze w'eggwanga tulonda omubaka wa parliament tulonda district woman MP tulonda ssentebe wa district kakati omuntu ow'omukyalo okumuwa obululu obwo bonna aba oluusi bumubuzaabuza kati ate bino tasobola kwawulawo nti ono district woman representative nti ate ono wa constituency nti ate ono yate wa ssentebe w'ekyalo era babeera balina musomesa ate kwawo nga bamuwa akalulu. Oluvannyuma lw'okulonda kwa 2021 waliwo kaweefube mu kakiiko k'ebyokulonda n'ebibiina ebyobwannakyewa byavaayo ne bisaba gavumenti okuteekawo etteeka erifuga oba ekkomo ku nsimbi esaasanyizibwa mu campaign. Ekyennaku kiri nti mu byobufuzi bya Uganda byafuuka bya ssente era kye kimu ekiviiriddeko abantu be wandirowooza nti be batuufu okubeera tebeyingiza mu byabufuzi olw'okubanga tebalina nsimbi za kugulirira balonzi. Wabaddewo kaweefube nzijukira ebibiina ebyobwannakyewa era n'akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kalaga gavumenti nti twetaaga etteeka eriteeka ekkomo ku nsimbi abantu ze balina okukozesa mu kunoonya akalulu n'ekyennaku eryo etteeka teriteekebwangawo nti kati weesanga nga oluusi oyinza okwetaaga okubeera kati ku kifo ekya MP ng'oweetaaga ng'obukadde 5 naye bantu bameka basobola okubeera n'obukadde 5 basobola okuvuganya. Kyova olaba nti ebyobufuzi bya Uganda biweddemu ensa olw'ensonga nti byayingiramu ensimbi nga ebifo byakugulirira kati abantu abamu ne balaba nti babyesamba abasobola ne baba nga babiyingiddemu lwakufuna. Nze ndowooza obuzibu nga tonna kusomesa nga bamaze okusomesa bannayuganda akakiiko ke bayita Uganda Human Rights Commission kalina okukola civic education kalina okutandikirwako ne kasomesa abantu eddembe lyo ki gwe omugaso gwo gwa ki mu nsonga z'ebyokulonda omuntu n'akitegeera kati asobola okwaseesinga oba okusinsula omubaka w'engeri gy'akola ki gy'ateesaamu ebintu gy'akolamu oba omuntu yenna gw'aba akiikiriddwe gw'aba alonze okumukiikirira ku bifo ebyenjawulo naddala bakansala ba district chairpersons abakyala nti ye obuvunaanyizibwa bwe ki eri nze ng'omulonzi nti obuvunaanyizibwa bwe kulaba nti ensonga zange ezinnuma bazikozeeko batya gavumenti ezikolako kati wabanga tazitunuddeemu bwabanga tazitegedde era tasobola kubuuza era abaalaba nti omubaka ono agenze kulya omubaka ono ne wabanga ateesa yaba amwagala ajje ku kyalo aziike kuba alowooza nti yamulonda kukola ki kujja kuziika aba alowooza nti ajja kujja mu niigiina mu bibiina byabwe bya niigiina kati bw'alaba omubaka nga ateesa agamba ate oyo akola biki tajja na kujja eno wansi ku kyalo wuno kati bw'ajja n'anywa nabo amalwa awo aba balowooza nti aba akoze eki aba akiise aba takiise
omubaka obuvunanyizibwa bwe buli eri gy'owamutuma kutwala ddoboozi gy'otasobola kutuula naye awo wonna okuviira ddala ku mutendera ogwo ojja kwesanga nga omuntu tasobola kutuukirira kansala ng'alina ekizibu kuba abatamulabawo n'obuvunanyizibwa bwe tabumanyi kati aba atunuulidde ki mubaka n'abuuka bano bonna ba LC3 ba LC2 n'ababuuka nga bonna ne bettandira kyova olaba nti n'abantu abasinga omubaka bwajja kukyala bonna kuba tebakimanyi omubaka bwajja kukyala bonna bamwettanira naye ng'ate ensonga ezimu bandibadde bazibuulira bano aba LC1 ne basobola okuba nga tezimukwata nako kati omubaka ono LC1 n'asobola okuba nga akola ki ng'azitegeera naye ne ofiisi eyo kati bamanyi nti ofiisi ya LC1 yabya ttaka chairman nafunye obutakanya n'oli ne neighbor wange chairman jangu naye ng'ate ensonga za maka naye ng'ate tusobola okwengeginga LC eyo kubanga ye office nayo nnene kati nga tetunaba kwengeginga mubaka wa parliament eno LC1 etegeera ensonga zo tezitegeera LC2 abo bakansalaazi balina okubanga eddoboozi lyammwe balitwala ku district kubanga district ziweebwa ssente okola kuki ku nsonga for example enguudo okulaba nti nno kasasiro tayinjiwala mu bitundu wemuwangaalira district ezo z'ensonga ezimu zeekolako kakati ebintu ensonga z'ebyemirimu awo n'ogamba ababaka nti bannange ekyalo kyaffe tetulina mirimu tukoze tutya gavumenti etuyambye etya okuba nti tutandikawo emirimu mu kitundu kyaffe kati omubaka n'atwala eddoboozi eryo nti ekitundu kya Bukomansimbi mutuufu abantu senga tutaddeyo factory gavumenti senga otaddeyo factory oba n'obufuna bamusigansimbi ne bateekawo eno factory kubanga balima emicungwa oba balima ennaanansi ne basobola abavubuka ne basobola okukola ki okufuna emirimu oba ebyenjigiriza amasomero gano tegalimu basomesa kati omubaka asobola okutuusa eddoboozi eryo kubanga ye alina obuyinza okusobola okutuukirira ki minisita gwe kikwatako n'asobola okumuwuliriza ensonga ezo nezikola ki nezikwatibwako naye omubaka bamutikka buli kimu kubanga tebategeera busobozi oba buvunaanyizibwa bw'abano abali ku mitendera egya wansi giyite local government ng'ogiyeko ekyokulangirira positions zino nti tugenda kulonda waliwo positions weziti tugenda ebifo bwebiti ebigenda okwesimbaako wano wabakadde balina okusomesa abantu ebifo bino biri kuki era omuntu asaanidde okubironda lwaki musaanidde okulonda abantu bano ku bifo bino era byajja bitya lwaki babitandikawo omugaso gwabyo guki kati ekyo kyonna kyonna okusomesa okwo abantu tebakukola ki musonga z'ebyokulonda tetukukola tusandikira wano ku bino kubanga tupano biti nga tugendako ku ngulu kubanga twagala twangwiriza kubanga okulonda kuba kukoze eki kutuuse newesanga ng'omuntu atagala adde eri agamba n'osanga nga n'okulonda kuno kwaba local government abantu tebakwettanira bwe bamala okulonda president n'ababaka ba parliament nga beddirayo ku mirimu era ne LC5 nga batera omulonda naye ne bameeya naye bameeya ne bameeya batera obutabalonda ne bano ba LC3 tebatera kuba abantu batono nnyo era bw'olaba voter turn-up ya local government bw'okikomparinga n'eya national election oba presidential elections ebeera very low ebeera wansi nnyo kulwokubanga nti abantu okulonda kuno ebifo bino ebya wansi abantu tebakola ki tebabitegeera bebasookerwako era basobola okutambula watambulawo n'akugawo akapikipiki n'agenda ew'omubaka oyo amukiikiridde ku local government ku LC1 asobola n'okutambuzaawo ebigere naye kulaga nti nno n'okubalonda obulonzi tebabalonda era beesuulirayo gwa naggamba oyinza okwesanga nga ku polling station emu owaliwo abalonzi emitwalo ebiri nga emitwalo ebiri omutwalo omulamba gwalonda nga tulonda president naye batuuka ku local government niwajjayo abantu nga 3 oba 4 ekinene nnyo oluusi tebatukana mu 1,000 kyokka nga ate polling station eyo eriko abalonzi abasukka mu 1,000 oba constituency eyo erimu abalonzi abasukka mu mitwalo 2 kati for example nga Kawempe North erimu emitwalo 2 egy'abalonzi naye ojja kwesanga nga ku local government abantu abavuddeyo okulonda ku nsonga okulonda abakulembeze abo ku byalo ebyo nga tebawera na 5,000. Dr. Livingstone Sewanyana ategeezezza nti tewali tteeka lirambika kkomo ku nsimbi z'olina kuteeka mu kalulu.
tetulina tteeka lirambika kkomo ku nsimbi zonna okuteeka mu kalulu, teririiwo. Era kyekimu ku bintu bye twali tusaba tiwabeerewo etteeka erireeta ekkomo ku nsimbi z'oyinza okukozesa, n'ekyo tekiriiwo. Anti era olina okulambika, kubanga etteeka eryo lyandibadde lirambika ssente mmeka z'oyinza okukozesa ng'otulaga wozijje era n'enkozesa yaazo. Etteeka eririwo likwata ku ebibiina ebyobufuzi, engeri gye birina okutambulamu, ensimbi ze bifuna mu gavumenti era n'obukulembeze bwabyo. Ekyo kyokka kyekiriwo, naye tewaliwo tteeka likwata kwoyo eyeesimbyewo ensimbi z'alina okukozesa n'okulaga gyazijje n'engeri gyazisaasaanyizaamu. Ssewanyana asabye olukiiko olukulu olw'eggwanga olukozesa akawaayiro ka 79 akakozesa obuvunaanyizibwa okubaga amateeka agasobola okukyusa embeera y'okukozesa ebyensimbi mu kulonda. Kyetaaga olukiiko olukulu olw'eggwanga mu kawaayiro namba 79 okukozesa obuvunaanyizibwa bwako okubaga amateeka agasobola okukyusa embeera eno, nti abantu bwe bagenda mu byobufuzi basoosowaze ensonga eziruma abantu okusinga okubagulirira obugulirizi. Wano Ssewanyana waategeerezza nti ebibiina by'obwannakyewa byavaayo ne byegattira wamu mu kampeyini gye baatuma Uganda Citizens Compact n'ekigendererwa eky'okuteeka amazima n'obwenkanya mu by'okulonda, naye ebyembi kampeyini eno tennafiibwako. Ebibiina by'obwannakyewa biyamba buyambi gavumenti. Gavumenti erina obuvunaanyizibwa okulaba nti waliwo amateeka amalungamu, naye nga ebibiina ebyo bannakyewa byo byavaayo dda. Era oba ojjukira waliwo kye bayita Citizens Compact nga byali birowoozo ebyava mu bibiina ebyo bwannakyewa, nga ekigendererwa kwe kulaba nti tukyusa ebyokulonda ne bibeera nga byamazima na bwenkanya, naye ebirowoozo ebyo tebyafiibwako. Kati okuba nti olukiiko olukulu olw'eggwanga tebyalutwala mu maaso, kyova olaba nti embeera ekyafaanana bwetyo, naye nga ebirowoozo byali bingi ebikwata ku nsonga ezitali zimu, okugulirira ensimbi mu kulonda, akakiiko k'ebyokulonda n'obuvunaanyizibwa bwako, abakuumaddembe n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebyo ensonga zonna zaalambikibwa bulungi, naye kyennaku nti mu byobufuzi bya Uganda waliwo ebisoosowazibwa ebikwata ku bantu bo bye baagala okusinga ebyo ebiyamba abantu bonna. Ensonga eno ngazi, mulimu ebirowoozo bingi bye twali tuleese. Ebimu bikwata ku nkozesa y'ekifo ky'oba olimu mu kiseera ekyokulonda, nti abamu bakozesa ebifo byabwe ne bakozesa ensimbi z'omuwi w'omusolo ne bagulirira abalonzi. Ekyo twali tukitunuulira nga tugamba nti wandibadde oddako ebbali n'obeera nti nno tokozesa kifo kyo bubi okusobola okugulirira abalonzi. Ekyokubiri kwe kuteekawo ssente ennuŋŋamu ezisobola omuntu ze yandikozesezza okubeera nti bw'osusa ekigero kino oba oyise we tukwetaagira, n'olwekyo oba otandise okugulirira. Ekyo nakyo twali tukitunuulidde, okujja ensimbi eziyitiridde mu byokulonda. So nga ate n'ensonga endala yali ekwata ku kakiiko k'ebyokulonda okulaba nti kasobola okulondoola buli yeesimbyewo, okulaba nti tamansa ssente ezinaalemesa abantu abalina ebirowoozo ebirungi okwesimbawo. Ayongerako nti abantu beetaaga okukolera ebintu ebingi ennyo kasita otuukiriza ebisuubizo byabwe kibamala okuddamu okwetaba mu kalulu. Ekisookera ddala ekiseera ekyokulonda kibeera kiseera kya bbugumu, kubanga buli omu abaako n'omuntu gw'ayagala akulembere, era yandyagadde amulonde, era yandyagadde bwe biba bibiina bya bufuzi alina ekibiina ky'ayagala kibe nga kyekikulembera, n'olwekyo wabaawo ebbugumu eryo. Naye ekyo ng'okitadde ku bbali, abantu okubaagazisa ebyokulonda kitegeeza nti abakulembeze bennyini abalondebwa batuukiriza ebisuubizo ebyo bye bawa abantu, naye okuggyako ng'ebisuubizo ebyo bituukiriziddwa, kizibu nnyo abantu abamu
okulonda kubanga batunula emabega ne balaba nga kumpi tewaliwo nnyo njawulo gye bagenda kuleeta mu kulonda okuba kubindabinda oba okubaddewo. N'olwekyo kikulu nnyo abantu okubakakasa nti ddala kisoboka okukyusa embeera yaabwe. Abantu tebeetaaga bingi nnyo. Bw'okola ku nguudo zaabwe, bw'okola ku malwaliro, bw'okola ku nsonga y'amasomero, ku by'emirimu, nga kivudde mu bisuubizo byewabawa, ekyo kimala bumazi abantu abo mu kulonda okuddirira okuvaayo ne balonda nga bwe bandyagadde. Naye ekyo bwe kiba nga tekikolebwa ng'okulonda balonda, tetugaana nti abantu tebalonda, abantu balonda. Naye singa oddayo emabega mu mwaka mu kulonda kwe 96 baali abantu 72 ku 100 abalonda. Mu kulonda kwe 2016 baali abantu 69 ku buli 100 abalonda. So nga mu kulonda kwe 2021 baali abantu 59 n'obutundutundu abalonda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu bakyalonda naye omuwendo gw'abalonzi gukendeera kuva ku bisuubizo abantu bye baabawa naye ne batabituukiriza. Kati nga tugenda mu kulonda kwa 2026 tukitegedde nti abantu ekinabaleeta okusinga gujja kuba mutima gwa bibiina byabwe gwe balina ensangi zino. Akalulu ke 2026 kyemanya abantu era bajja kulonda. Naye kinabaleeta mu kulonda lwa bibiina byabwe bye bawagira. Kubanga tukimanyi bulungi nti mu kulonda kwe 2021 ekyaleetera ddala abantu okuvaayo nnyo okulonda gwali omuyaga gwa Nuupu. So nga ate mu kalulu ke 2016 ekyaleetera abantu okuvaayo okulonda kuba babakunga nnyo. So nga ate mu 96 ekyaleetera abantu okuba nti balonda waliwo ebbugumu erya ssemateeka eyali yakayisibwa mu 95. Mu kalulu ke 2026 bajja kulonda olw'okusinziira ku bibiina byabwe bye bawulira nti balina okubikola okubiwagira. Awo bajja kuvaayo balonde. Naye era wajja kubaawo abatajja kulonda olw'okubanga bo balaba tekirina nnyo mugaso, tekirina nnyo njawulo gye kireeta. Tuddingane ku mulundi omulala nga twogera ku nsonga z'ebyokulonda mu pulogulaamu yaffe eno eya Know Your Rights. Nze Priska Namulema.